Nsonyiwa ebigambo byammwe mpagira mupiira ababagira Manchester mulagamanyi. Shuaman TV kwoli tuzze n'obadde okimanyi olunaku olwaleero nabasuubiza buli lwakubiri tugenda kuba tukolanga akanyomero akayitibwa obadde okimanyi mu byemizannyo. Kati ba football fans abanyumirwa ebyemizannyo namwe abanyumirwa akapiira tujja kujjanga ne facts about football. Ebyo by'otaamanya, ebyo by'otaategeera bye tukugirayo n'osobola okubeera nga obitegeera. Obadde okimanyi olunaku olwaleero, of course, ku Shuaman TV. Don't forget to subscribe and of course clicking on the bell for the latest notification. Like and share, by the way, abantu basobola okubeera nga bamanya ku mukutu gwaffe guno gwa Shuaman TV. Obadde okimanyi olunaku olwaleero nkuleetedde abazannyi basatu abamenya record nga bano baakola ki? Baateeba ng'omuzannyi yateeba eggoolo n'amala okuteeba n'afuna yellow card n'akola assist ate era ne yeekuba n'owuni goal. Be bazannyi b'enkuleetedde olunaku olwaleero nga yasobola okuba nga ateeba eggoolo mu game n'akola assist n'ateeba own goal ate n'afuna ne kaadi eya yellow. Bali abazannyi basatu mu byapayo tekiddangamu kubaawo, abaali bakikoze bali basatu bokka, tekiddangamu kubaawo. Abazannyi omuzannyi asooka bamuyita Kevin Davis. Omuzannyi ono yali azannyira ku ttiimu ya Bolton Wanderers era nga mu mwaka 2008 Bolton yali ezannya ttiimu ya Aston Villa. Kevin Davis yakuba goal n'amala n'afuna kaadi eya yellow ate n'amala n'akola assist ate n'amala ne yeekuba own goal. Omuzannyi ono Kevin Davis yakikola nga bazanya ttiimu ya Aston Villa. Omuzannyi w'okubiri bamuyita Gareth Bale ng'akyali muto ng'ali ku ttiimu ya Spurs mu 2012. Spurs yali ezanya ttiimu ya Liverpool mu 2012. Spurs yagiteebera goal n'amala n'akola assist n'amala ne yeekuba own goal mu ddakiika ey'ensanvu-mu-3. Ye muzannyi oyo Gareth Bale. Omuzannyi owokusatu bamuyita Wayne McRooney. Rooney yali azanyira ttiimu ya Man U mu 2012. Man U yali ezanya ttiimu ya Stoke City era mu game eyo Rooney yateeberamu goal n'afuniramu yellow card ate n'akoleramu assist ate era n'amala ne yeekuba own goal mu game y'emu eyo. Obadde okimanyi wano ku Shuaman TV. Don't forget to subscribe and of course clicking on the bell for the latest notification. Ne Tuesday ja tujja kubeera n'akanyomero bwe kati. Obadde okimanyi tokasubwanga every Tuesday. Obeera kwani biteni nosanga wolo. Nsonyiwa ebigambo byammwe